liwa فإن كان له إخوة فلأمه السدس kakati bwe baba atinga be baluganda be baliwo okategedde baluganda be baliwo lutaata yafa taliwo agambye Allah subhanahu wa ta'ala mwaboluganda muzze ne maama wammwe abazaala n'omugenzi kakati olwo mugenda kufuna olumama agenda kufuna sudusu olwokubaawo kwammwe yes ikhwa maanahu hadhihi jamu qilla jamu yes ikhwa buba ebera group oba collective noun ey'aboluganda ab'ennamba entono okategedde bulungi yes so kitegeeza nti kwe kubaako oluganda abasukka mu babiri okategedde lwakuba nti tuli mu faraidhu era kyekimu ne fiqhu ne bibaba babiri era basobola okuziiza ne bakendeeza ku mugabo gwa maama kansuubire bitegeerekese ebyo fiqhi n'ababiri anti ababiri n'ababiri babeera bangi ogwo gwe mugabo gwa maama ogw'okumeka ogwokubiri gwafuna nga bwe tugunnyonnyodde omugabo ogwokusatu maama gwateekwa okuba nga bwato agufuna singa aba afiiriddwa mutabani we oba muwala we naddala ng'abadde mu ffumbo agambye Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe batabadde mu ffumbo kakati wano agambye nti alhalatu athalitha embeera eyokusatu maama mwateekeddwa okuba nga bw'ati afunira emigabo gye agambye nti tarithu l-ummu thulutha al-baaqi maama kino kyetwandise nakyo era twatandise nakyo maama asobola okusikira ekimu ekyokusatu ekisigalawo baada nasibi ahadi zawjaini that is bw'abanga azze n'omu ku bafumba ababiri either omu omusajja oba omukyala maama bw'abanga azze naye bazze naye mu kugabana okwo batugee nti maama afuna omugabo tarithu l-ummu thulutha al-baaqi aba agenda kufuna ekimu ekyokusatu ekisigalawo kitegeeza nti bagenda kusooka baggyeko omu ku bafumba babiri either musajja oba mukyala then ekinaasigalawo bakigabanye wakati wa maama naani ne taata okitegedde awo wajja kubaawo ekimu ekyokusatu ekisigalawo kyetugenda okukwata tuwe maama kuba bwe tunaasooka netujjako omugabo gwa maama tugenda kumaliriza mu ngabanyi eyo nga maama adabolinze taata therefore kyetugenda okukola tugenda kusooka tuggyeko omugabo ogwo gw'ekimu ekyokusatu then tumale tukole switch nga bwe twakyogera tumale tuswitchinge ekimu ekyokusatu nakisigaddewo kyekigenda okuba nga kyekyamaama kino kyetwalwa tugamba ntitumuwa mu lubereberye kiri ddabo ate kyekigenda okuba ekyataata nga tukolera ku principle gye twagamba nti lidhakari mithlu hadhi l-unthayain kiki ekitukozesa ekyo kubanga principle yeeyo bwe tuba tukikoze egenda kuba emenyeddwawo ekyokubiri tujja kumaliriza nga mu ngabanye eyo tetwenkanyiza olw'okubanga taata ne maama bali mu grade y'emu simanyi oba okitegeera bali mu ddaala lyerimu newankubadde nga taata ate ye musajja tukoledde ku principle oba ku tteeka nga bwe ligamba so ekyo ne tugamba okusinziira ku ngabanya ya Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne kibanga bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagabanya amasala ago tugenda kukumbula mu katono nnyo tusooke turefreshinge ku bwongo kituufu ate tukomewo biidhinillah Pal FM kimusanvu kutanzimenda ekula eri omuntu wa bulijjo tukwebaza okuva gye twatandikire paka tutuuse mu butuufu twali twetaagamu ka buleeki okusinziira ne bamaama balina okufuna ndabira ddala nga abamu babivuddeko kino kyonna ekinajja kyanaatwala n'abalina okufuna nga mu butuufu bituuse omugabo ne gitabuka naye alhamdulillah twebaza okubeera nga mukyali ku Pal FM tugenda kuwummulamu katono tugende ku mbaka waffe inshallah bwe tukomawo tugenda kubeera nga tweyongera ne program yaffe manya obusiraamu tuli mukadde waffe Sheikh Umar Kasule ku Pal FM. Uganda Halal Bureau ky'ekitongole ekyakakasibwa era ekirina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Delhi Gardens okuliraana
Bakery ku Sir Apollo Kagwa Road wetandikira. Okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 758 52 noti oba noti 4 233 5 Uganda Halal Bureau. Ebintu ebiri halal babiteekako akabonero aka Halal Quality Mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga. Gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish Pizza, Fish Fingers, Beef Burgers, Chicken Skewers oba Grilled Chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. nga twolekera omwezi gw'okumanyisa ebikwata ku halal gwe tuyita Halal Awareness Month. Kozesa omukisa guno okuba bizinesi yo abantu maaso bamanye byokola ne byotunda era obakakase nti ddala biri ku halal ng'olanga ne Pearl of Africa Radio ku bbeeyi esaliddwako ebitundu 5 ku buli 100. Kati jangu olange bizinesi yo olwo byokola bitambule ng'olanga ne Pearl of Africa Radio wano ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School okulina na House of Zaka. Okumanya ebisingawo kuba ku 0200 926 7 langa ne Pal FM ku bbeeyi esaliddwako mu Halal Awareness Month ne radio yo ekubiriza okutunda n'okukozesa ebyo ebiri halal. Kozesa halal ku lw'obulamu bwo, tunda halali okuuma enkolagana yo n'omutonzi wo. Ne Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Zino ze Halal Awareness Tips wano ku Pal FM. Yawula ebiri haram ku biri halal mu byokulya n'okunywa, ebyobusuubuzi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Pal FM Halal Awareness Month mwe tukumanyisa byonna ebikwatagana ku halal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiri halal oba kiri haram? Mu ddiini yaffe y'Obusiraamu kiri haram al ittijaru bil khamr, omusiraamu okusuubula omwenge oba okutunda omwenge oba okugabula omwenge. Ekino tikikkirizibwa mu ddiini ya Busiraamu ku musiraamu yenna. Olwaki omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti inna alladhi harrama sharbaha harrama bay'uha. Oyo yabagaana okugunywa yabagaana n'okugutunda. Omusiraamu tatunda mwenge, kiri haram. Tikikkirizibwa omusiraamu kutunda mwenge, kusuubula mwenge oba kukolagana n'abantu abatunda omwenge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pal FM Halal Awareness Month. Yawula ebiri haram ku biri halal mu byokulya n'okunywa, ebyobusuubuzi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Pal FM Halal Awareness Month mwe tukumanyisa byonna ebikwatagana ku halal. Ekuleeteddwa Uganda Halal Bureau. Satisfaction based on honesty. Gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Gunjuka lenderera. Oluvannyuma olw'okufundikira okuwuliriza ebyafaayo ebinyuvu ebya Dr. Matovu Ibrahim Mayanja, Pearl of Africa Radio tusaba okuludde tusumulula tukuleetera ebipya buli lukya. Bino bwe bimanya oba tewabimanya waliwo oba tewaliwo bitegeere kati mu programu Atakulaba. Nze Sonko Haruna Badiru tukuleetedde obulamu bwa Sheikh Hussein Rajab Kakoza yeliko Chief Kadhi wa Uganda, yeliko Director wa Sharia ku Uganda Supreme Council akutotolera obulamu bwe. Eddiini y'Obusiraamu okujja mu Uganda baatandikira ku ssaala z'Ijumaa n'Ezzukuuru bonna n'embogo kubanga be baaliwo mu kiseera ekyo bantu abakulu. ne Omulangira Mbogo yennyinga wa Jumaa n'Ezzukuuru. Omulangira Mbogo ye wamulabako yafa lugumu n'era abiri mu gumu. ate gw'oli jjojjozi wano lwa 43. Oli yafa dda. Bingi tewasobola kubimanya. Kano ke kaseera mu programu Atakulaba. Lindirira olw'omukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 5 ez'ekiro.
Obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo? Y'obadde okimanyi nti okusomera munne eddua ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddua, n'ekitabo eddua ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Arcade okumpi ne Centenary Bank. Eriyo yasuubula naawe agula akamu kamu ku siringisi 2,000 zokka. Okumanya ebisingawo kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 buli lwa Sunday ssaawa 5 zennyini ez'okumakya tukuleetedde omusawo omukugu Dr. Khalid okuva mu Afrocure Organic Herbal Clinic esangibwa ku Nateete Business Center, nga ye mukugu mu kujjanjaba endwadde nga ulcers, ng'eddagala lya ulcers alikuwa ku $20 gyokka. UTI infections mu baami n'abakyala kw'ossa nammwe abaagazwa prostate gland tomusubwa ng'akusomesa ku ndwadde ez'enjawulo n'enzijanjaba yaazo ng'okozesa eddagala ly'obutonde eriggyibwa mu miti egy'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo. Ye Dr. Khalid okuva mu Afrocure Organic Herbal Clinic tomusubwa. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet banange, chapati ziweddewo ate olunaku lwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino wabigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyeŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo, nandiki okubalira ezzaka, okukola hijja ne umura weeyune Aljannatu Ghaya basangibwa bakuli ku bitaala. Abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti 1 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 Aljannatu Ghaya. Oli wakati mu programu Manya Obusiraamu. Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kyali ku Pal FM 97.9 ekola eri omuntu wa bulijjo manyidde bozera Sheikh Hussein Mwonge. Program Manya Obusiraamu mali abasika mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunulira okusika kwa maama afuna kyenkanawa mu maali ya omwana we, omwana senga yabeeranga Allah wajjulu mama babeeranga omwana Allah wajjuludde nafa ng'akyalina maama we. Tutunulira maama afuna kyenkanawa n'embeera ki ezimufunisa ekyo ekyenkanawa era kityo. Nolwekityo tumwebaza mukadde waffe Sheikh Umar Kasule
okuva batandise naffe nkakasa olinako ebipya byotegedde obyoyise obyogaseeko tubebaliza ddala okubya ddala ku muntu eyasookedde ddala twatandikidde paka kati twongera okubeera nga tumira mukadde waffe Sheikh Mnabugiri Sebokwali mukadde wange Imam Hussein Emende agambye kwali Sheikh Mudhaffar Suleimani Dembe agambye naye ku programu kwali era awulira bulungi nnyo ebigenda mu maaso tubebaza okubeera nga kwemuli Sheikh Ismail Mbowa kuhuda naye agambye Sebokwali era agambye ntwala omukisa guno mwebalizeeko abazadde abasobodde okujja ku viddi ey'okukyalira abaana ku Sande era asaba Allah subhanahu wa ta'ala abaddizeewo manyi omuzadde buli wajja ku viddi manya baako nebyajja nabyo twebaza mwenna abazadde abasobodde okujja nemubeera nga mukyalira ku baana kozi waliwo omusiiba ogenze mu maaso wano ekigoogwa saba Allah asaasire abafiiriddemu ya rabbi abali ku milla Allah abasaasire gwadde gw'amaanyi mpiseewaawo maddenya gyenva eriweereeyo empitawo nga manyi kati ffe abalinayo ate ekigoogwa ebintu ebyenjawulo otya nga bagamba ekiguddeyo kwakalijjukira essomero lyo gye riri al ihsani era basoosere bankubira abazadde nti abaana tebali mu vaani tebagamba nti nadda tebabadde mu vaani naye munange omusiiba gubadde gw'amaanyi ddala emmotoka y'amafuta egenze neegwawo ate bwegwanga omanya abantu balabye nti waliwo omuliro okulya n'ebisigadde bambi nebagenda okusena amafuta bagenda okusena amafuta newabaawo abamu waga bannange abasigadde ndowooza nga balaba tekisobola kulabikawo era eyabise nga abamu bakyasena bali abasena ne bangi bafudde Allah basaasire bambi abalala amaduuka biki bibaddewo byanjawulo byonna ebyentiisa saba Allah subhanahu wa ta'ala omusiiba ogwo ate alime gukomya ku kitundu ekyo tusaasira abantu mwenna abazadde ku kitundu ekyo abafiiriddwa abaana tusaasira mwenna abatuukiddwako omusiiba ogw'enjawulo mu mbeera yonna n'enjawulo tumanyi omusiiba gwadde gutiisa n'ebisigadde naye tukakasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana walau kuntum fi burujin ebyo nebyo bitukakasa nti okufa wonna okusanze tetunenya afudde naddala mu mbeera bwe zityo oba oliawo yakikolako ewamu n'aba successful ng'ate leero takisuubira nti bakibadde kisobola ki okubeera nga kibaddewo naye tekitugaana kubeera nga tubasaasira naddala abasaana okubeera nga basaasirwa mu mbeera eyo oba basaana okubeera nga bafuna okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuvaayo eyo twongera okubajjukiza bannaffe abasupasita Nasser Primary School bamu kubateeka mu ssente mu programu zino bakutegeeza nti essomero eddene boarding aliri wayonjo ddala basomesa ebyeddiini wamu n'ebyensi basangibwa seta mukono kilomita 16 okuva e Kampala Jinja Highway bakubire ku 0702 105553 baze 7527 wajja kuba bafunye bulungi aba superstar Nasser Primary School. Ekitongole kya Islamic Center for Education and Research nga betamu n'abawuliza ba Pal FM bongera okubeera nga bajjukiza nti ena akafikawo beera nga okaweereza oba lugoye oba baki babeere nga tuyamba n'okudduukira baganda baffe abava mu nsi Sudaani babeere nga bafuna ku ky'okubeera nga balya n'ebisigadde nabwe kityo yenna Allah gwawadde ak'okulya ak'okufissa kaleeta wano ku Pal FM oba okatwale oli obuziga mu ofiisi ya Islamic Center for Information Research bajja kubeera nga bakutuusa bulungi kwoyo omuntu omwetaavu. Prestige Majlis yajiwa Mlimba kumisa emigaati alimu ekiriisa ekikumu2 abagenda ku mikono mu mabeekeri mumukozese kubanga ofunamu kingi ate nga walayisi nga toseereddwa. Musange Madox Maxes kuli okumpi gw'omusuubuzi agala okusuubula genda okucapa General Enterprises ojja kubanga omufuna bulungi mu bungi ate obeere nga omukozesa ekyo kyagala okubeera nga omukozesa. Moody's Management Services Limited basange Bukoto ko Kamore Building opposite Bukoto White Flats ebokabasha okujjako stress yapangisa okoyo okwegwa n'apangisa olina ekizimbe apartment oba arcade byekwateko babeere nga okusooleza n'okuleetera akasente ko mu budde nga bw'okaagala bakubire ku 07597305 97 oba 0778 2553
osokubeera nga ofuna bulungi aba Moody's Management Services Hajj and Umrah nga bokka bakuleetedde umra ennungi bakutegeeza nti bajja kubeera nga bakufaako ddala kubanga balina abaweereza basubire ku mutawafu abalungi ddala masheekha bakuguddira mulimu guno. Bagambye nti umra ya Desemba weeri nga bajja kutambula nga 27 Desemba bakumewo nga 6 January gigenda beere nga wewandiisa ku 0776 5505 oba 0701 13 ojja kubafunye bulungi aba Hajj and Umrah. Si byangu ddala supply be banno ddala bakwebaza okutuusa akambata amalungi agatali mu bongo atali mu ki abatali mu mazzi bagambye yagala bongo yagala muzigo yagala ki beekwate bajja kubeera nga bongera okuyambako. Basanga ofisi enkulu Nateete ateguwe Kibuye Masanafu n'Amasubi Kasenge Kikabowa Nsanje Kibumbiro Kabuko Katwende Jomu n'Ekireka bagambye naawe osokubeera nga bafuna bulungi gwe naatali eyo bakubire ku 0702 28 ojja kuba bakufuna bulungi aba Sibyangu Ddala supply twatuvuddeyo nkakasa yenna abadde yategeka baddaayina byamaliriza omaze bimaliriza tugenda mu kanyumiro kafe akasembayo program manyo Busiramu inheritance obusika ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule genda ku YouTube ojja kuteekamu Islamic Inheritance in Uganda bajja kweta emisomo gino kuba twatandikira paka wano sigamba nti usobola okunyumidde nnyo kale senga naliwo tulina enteekateeka ekolaga nti waliwo nobeeranga ofuna kyonna kyosobola okubeeranga ofuna. Naam Sheikh. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So olwaleero tutambulidde ku maama era ng'ebimukwatako ebitonotono tubirabye wabula okuddiramu omuwuliriza waffe ayakatwegattako bingi twabinnyonnyola naddala ddala bwe twasookera ddala ku mulundi ogwasooka nga tulaba omugabo gwa maama gwafuna ng'era bwe tubinnyonnyodde tugambye maama alina emigabo gya mirundi 3 era ng'agifuna mu mbeera ez'enjawulo. Tugambye alina omugabo ogw'ekimu ekyokusatu obulombolombo bwagwo n'obukwakkulizo tubulabye. Kkiriza sebo nsindike ka message eri ngini ya Ashirafu meme nga Ashirafu muwuliriza mukulu nnyo abeerako ebbanga lyonna tavaako ku program so aweereza notification okutegeeza nti kwali nnyo ngini ya omoroka wandege makanika omoroka wandege yawo so n'abalala bonna tubeebaza abaliko nga tomumpanga ezawalimu tazitikanika zifa nnyo anti yagakanika mmotoka ta specifies gugendayo bwine emmoroka akulagira akuwadde address na kakati embeera ya maama esooka twagamba afunya ekimu ekyokusatu era tulabye akifuna mu mbeera y'okuba nti tewali mwana ayasigadde ow'omugenzi. Ekyokubiri ne wabeera nga tewaliiwo baluganda abasukkamu omu. Ekyokusatu ne tugamba nti wateekeddwa okubeera nga amasala oba engabana eyo si ngabana erimu abafumbo. Si ngabana emu ku bafumbo abameka ababiri mu ndetamininga ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Then embeera eyokusatu ne tugamba maama asobola okufuna ekimu eky'omukaaga. Maama ekimu eky'omukaaga nyina kifuna atya akalombolombo kali kamu kekukubeera nti ateekeddwa okuba nga waliwo omwana. Bwe twogera omwana tutegeeza omu okudda waggulu oba nga waliwo abaana kitegeeza kyekyo. Era ntulaba obujulizi okuva mu Qur'ani y'ekitiibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulambise. Then omugabo ogwokusatu maama gwasobola okufuna asobola okufuna omugabo gw'ekimu ekyokusatu ekisigaddewo. Ekimu ekyokusatu kisigaddewo kyekiriwa kyekyokubanga maama azze ne taata wamu mu mugabo. Kati bwe bajjako omu ku bafumba babiri then ekiba kisigaddewo babagenda kigamanya automatically wakati wa maama nani
ne taata olwo bagyeko omugabo gwa taata ekinaba kisigaddewo kyekigenda okuweebwa maama nga kyekimu ekyokusatu kyebagamba ekisigalawo biidhinillah. Ebyo gyetutunulidde olunaku olwaleero omugabo gwa maama nga bwe gutambula mu Qur'ani Allah bw'atyo bwe yamugabira. Ezo embeera zonna zirina okwetegerezebwa bwe tuba bakugaba maali tetuva eri ntugaba bugabi. Ebyo byonna birina okuba nga byetegerezebwa. Embeera zirina okuteekako ennyisira n'amaaso. So mu bufunze maama nga tumuwunzise ate insha Allah omulundi ogujja tujja kukwata ate ku jjajja mukyala maama wa maama. Jjajja mukyala. Jjajja mukyala. Era ni wetambula. Oyo era ni bwetyo wetambula. Oyo zembeera ze zijja kuba ndowooza 5 zijja kweyongerako ku za maama. Ezo zijja genda mu mbeera 5 biidhinillah. Tulabe ate naye butya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa ebibye biidhinillahi ta'ala. Kkiriza tuwe akaseera eri bannaffe abali abayinza okwetaaga okubaako n'ebibabuuza mu mbeera y'okutangaalamu tusobole okubatangaazamu insha Allahu tabarakahu wa ta'ala. PAL FM 97.9 ekola ey'omuntu wa bulijjo Sheikh Mukisa Butaddewo yenenena ayina kiwemulugunyamu oba kyagala okubeera ng'obuuza oba kyonna kyagala okutangaaza oba ekibuzeemu oba kyagala okwongeramu n'okwongeramu okujjukira okukkiriza ndoza tekirina mutawaana eno teba bidya mu ddalasayo leysa bidya. Alhamdulillah. 0759107900 osobola okubeera ng'obuuza n'oyongera okubeera ng'otangazibwa Sheikh. Waliwo babalinda obulinzi nti seeka wagikonderako bwati okubuuliza nga kiba kiwedde. Naam. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kawoya Nuhu. Kawoya Nuhu. Naam. Kakati seeka kyembuuza. Nesebo. Kyenga omuntu abeera afudde abadde n'amaka. Nesebo. Amaka n'ebintu ebirala maali n'ebintu ekibanja biki kati amaka gano gakolebwa gatya gabalibwa gatya? Naam. Osinzidde wa? Ndi Kakindi Busujju eno. Kakiri Busujju. Kale katukudde musebo. Naam. Barakallahu fiki. PAL FM 97.9 ekola eri omuntu wa bulijjo yenenenenena ayina ekibuuzo osobola okubeera ng'obuuza ne twongera ate okubeera nga Sheikh n'abeera nga ayongera okulambikira 0755-7900 oba 0782-366 bw'okuba Sheikh asobola okubeera nga akuddamu bulungi nnyo. Sheikh. Naam. Abantu banaibuzibwa ku maali y'abasika bingi. Waliwo eyambuzaako ekibuuzo waliwo akobye kasooka abuuze kuba nze nkulina. Okay. Inshallah. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Webale kusomesa Sheikh Umar Kasule. Webaze okuwuliriza ssebo. Yebale kukyaza. Amina ya Rabbi. Amin kasebo mukama. Naballa abateremu baraka buli kimu kyemukola. Amin ya Rabbi. Allahumma amin. Nze injinia Ashraf Mutasa Meme. Mashallah. Ashraf Mutasa Kafeero Meme. Mashallah. Makanika y'emmotoka ewande ya Mukachanga. Injinia Kyaddaaki ayise. Wanjisebo? Kyaddaaki oyiseemu sebo. Mbadde mubuuza nti inginiya emmotoka zaffe ezabwali muzo wazigoba zisusse okufa. Neyaseka Yahaya nze ngikwatamu. Yaseka Yahaya kalungi gw'ogikwatamu. Akuwadde example y'abamu ku bamaseeka. Oleese obujulizi obusembayo. Washahida shahidu. Min ahli. Neyalukungu kapato nze nkakwatamu. Abo obujulizi bumala. Koyogedde ku Seka Yahaya mukulu wange. Koyogedde ku Seka Yahaya mukulu wange ajja kundaga inshallah ajja kundagirira. Naye ate ne duwaza sijja kusaba duwaza motoka kufa.
Obudabuda mutaata. Kati mbanga asaba nange edduwani motoka efensi gye. Saawa zino ndiruteete Gayaza Road Kakomera gye nsula. Mashallah. Kati ekibuuzo kye njagala okubuuza Sekumalu. Naam. Nkunziramu neera kati yinza okuba yesi nga nfudde. Kati nga nfudde sirina mwana. Yesebo. Allah najja nangijibula. Ng'ate ninawo baganda bange ne bazadde bange. Wangi baganda bo? Ninawo baganda bange. Naam. Ne bazadde bange. Batwala kinkana ki? Kale. Kale barakallahu fikum. Mutabanga abaweekira ekirungi. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingini yabuuza ki? Wasigaddeyo waliwo nogenda bawanduza tukomeko oyo oba? Funayo omu. Bazi babiri ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Bismillah. Naam, Seka. Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Sasa nyeba uliza ko bannange. Naffe bwetutyo.